bingi ebiri mu mawulire ebyatuuse ebiri e Uganda ebyatuuse ku Bugingo. Eyo lisiti nnene bulijjo nagibawa lisiti eyo nnene era ekyali nnene. Bw'oba manyi ng'obadde mu geemu ez'ekisiru ne Museveni Tamale Power 2 Senior ne Junior Katikkiro wa Buganda goyinza n'okuba nga tulina na weeks ziwera 2 mu bbanga tono nnyo okuva kati waliwo emirambo emirala egy'amasasi oba omulambo omulala ogw'amasasi. I repeat, Museveni abalimba agenda kubalimba mbu agenda bawa zikabangali ezibagoberera. Mujjukira olunaku lwe najja ne njogera ku Bugingo ne mugamba Bugingo babadde bakwogerako oyina emmotoka erimu kamera bweti era mulengi bweti. Ani ajjukira ebintu ebyo? Bwami Museveni bw'atyo bw'akola enkola ze bw'atyo akuwa amaanyi n'akuwanika wabula oluvannyuma n'akukkakkanya. Pastor Bugingo yali takirowooza nako nti abantu bano basobola okumulyamu olukwe. W'owulirira bino nga gaakaaba gakomba lwakubanga tekisoboka naye yandibadde asaba n'abakuumi be bamuwa ne babamuggyako kubanga baamukozesa emizannyo mingi. Olwaleero ali mu kusasulira ebyo bye babadde bamuzannyisa. Kati bangi abazannya ne Museveni ddiiru zaabwe ke kaseera agenda kubeeyambula mu ngeri bw'etyo nga babasuula mu ddiiru ez'obbakuba amasasi. Ate tebaamukubye bannaye Bugingo alabye ennaku ekyo ngenda kibabuulira wamma bwe kiri. Najja n'embega ne mugamba Bugingo oyina emmotoka eri bweti ne bweti erimu sisitimu bweti ne bweti ne bweti ekola bweti ne bweti mujjukira. Nenzija ne mbabuulira ebintu bya Nkurunziza. Oyo omuvubuka oyo eyafudde oyo n'atandika okutulakinga Mama Ebeni. Waliwo omuntu mukwano gwange nnyo ng'asabira wa Bugingo. Yali mukwano gwange nnyo n'abawa ennamba ya Mama Ebeni ne batandika okutulakinga Mama Ebeni. Iso ne ŋŋamba nti omukazi Bugingo amumaze. Nenkola kyonna ekisoboka n'afuna essimu mpya n'afuna layini mpya. Aba Iso ne bandagirira ne tutwala essimu awantu tugenda okutuuka nga mulimu oyo omusajja Richard ng'ennamba erimu eriyita oyo omusajja Richard nga yali mu kutulakinga Mama Ebeni. Mujjukira ebintu ebyo. Mama Ebeni nange ne muddusaawo Mukama yagamba Yusufu nti jja wano, yagamba Josefu jja wano. Yosefu jja wano omukazi n'omwana obatwale obaddusa obatwale olibazza nga Herode afudde. Ne bannange nze neebaza Katonda olibazza nga Herode afudde. Oyo Richard oyo ye yali atulakinga Mama Ebeni. Ebintu ebyo bendudde nammwe wano musobola okuba nga mujjukira ebintu bino bye njogera. Nga Bugingo asaze Bugingo lwe yawulira lwe nasooka okufulumya ebintu by'okutta Nkurunziza yava mu ntebe yali atudde mu ddiiro lye waka mu sofa seeti ezo n'ava mu ntebe n'atuula wansi ku kapeti n'afunyako okugulu okumu n'ateekako omukono gwe bw'ati n'awunzika omutwe nga yeewuunya gye najje information eyo. So kati abalowooza nti bino ebintu bya kusaaga bya ddala. Museveni bw'okola naye ddiiru information n'efuluma wewa waakugjawo. Kati Museveni yobuuza information y'okutta Nkurunziza yayitawa. Ate era Bugingo bakyamunoonya. Kakati ate nno lindeeko ekiddako. Bagenda okukuba bomu ku Kananirandi. Bulijjo si bibagamba. Omanyi mwagenda ne mutuzalawa. Nabagambye ejjo bwe bayagala okumanya ebituufu Uganda bwetambula noonya balumbuye. Waliwo abantu ku Facebook babayita balumbuye.
genda ku app bagiyita Lumbuye onoonye ebintu ebibeera ku balumbuye abasajja n'abakazi kwe bali bangi jamunaako mu banyooma kakati n'owulira ekiddako sinaba bimalayo ekiva mu State House kubanga tolina kyogenda gikolera eyo bomu kubanga go wabayingizaawo awo bagenda okugoya abantu ba Kananirandi mbo mulambo bagutadde wande kamunaye nze sibaddeewo simanyi bya mirambo nange ngunoonya bagenda okuba bomu ku Kananirandi sibalabula nze kambalabule naye bwe mutawulirize balumbuye waliwo oli Lumbuye asomesa Bayibuli bannaye badde bagenda ne batu ebintu tebinnaggwa Pastor Bugingo balowooza nti yasimattusa amasasi Mukama nga yamubiseeko akasubi abasajja bakyamunoonya yayinza okulowooza nti keyawonye olwo yawedde wowulirira bino bateekateeka okukuba Kananirandi bagisuulemu bayinza okugikuba nga kuliko n'endiga ezizza okusaba kitegeeza tebaagala kulumya ndiga baagala okulumya Pastor Bugingo mu ngeri y'okumutwalako buli kiki kubanga akimanyi nti byalina ebisinga obungi ali mu maali y'abasajja saawa etuuse baagala okweddiza ebyabwe babadde bamupangidde olukwe luno olumumalawo n'asobola okulusimattuka bagamba tumuggyeko tutya ebyaffe baagala okukuba bomu ku Kananirandi n'oluvannyuma bagobewo buli abasabirawo ekifo ekyo kisibibweko nga tekikirizibwa kukolebwamu mulimu omulala gwonna n'oluvannyuma muligenda okulaba nga wameruseewo ebizimbe olwo nga bannannyini kifo batandise okukyeddiza okukoleramu egyabwe tebamukubyeko kiwulire ekirala nkugambye buli wamu ayagala okulaga nti yasigadde mbu eddoboozi lyamugambye bakukuba kkirira wano gwa Bugingo neezo enkobogo n'ogw'omugongo gukulinga ogw'envubu tuggulewo eddirisa ojje weewogomaawo ojaawo okakasa tusike omuto tugwongereyo eno tugwongereyo eno weewogomewaawo ku steering ojaawo mu mirembe tuleete ebiti tukupokerewo n'ojaawaawo mbwe eddoboozi era owulira asigala yeye asigala ayogera ne Katonda beeraawo okutuusa nga nkugambye kati vaayo kati vuga emmotoka togeza n'ogenda ensambya tugenda Emengo genda e Mulago era mbadde Mulago mu ddwaliro lya gavumenti mu intensive care bansiibudde ne weetola mu intensive care ne bakusiibulirawo nodde ewaka Bugingo awulira ali humiliated kuba abadde amanyi nti ye ali untouchable kati buli kintu kyonna yakyonoonye wakati mu kulaga essajja mbwo omubbi omutemu ne mugoba amaze okukuba oweeseefu saafudde gwe civilian omugobe okakasa civilian bamaze omukuba oli owa SFC bamaze omukuba gwe civilian ogoba ng'onaafudde nomala omugoba oba omutuusa emiti yana nojjukira kozi eddoboozi nno limugamba todda mugoba sokolindeko wano ate kiki ekiri ku commanding center kyekiri ku commanding center sokolindeko afande nakulinze eddanga sikulaba nkukwate bakuwulira eddoboozi afande nkukwate afande nemmala nkukwate okitegedde nyina ebintu bye mbadde nga nzija njogera ne mbagamba bannanga ab'emikwano ekkanisa eggwawo najja ne mbabuulira abantu abeetoolodde Bugingo ani ajjukira episode ezo
Nembabulira abantu abeetolodde Bujinga abatuula ku kituuti nembagamba awo tewali mulokole n'ogu abo bonna ba SFC era omusajja oyo namwesibako ne banna abalala bali awo bonna naboogera nembagamba abo bonna ba SFC bane nga mugamba nnimba nembagamba bannange ekkanisa bagifudde empuku y'abanyazi nembagamba eyo ekkanisa bagiteekawo okukolera mu ddiiru za Museveni kutuusizawo Banyarwanda. Mbadde njogera ebintu bino ng'abantu mulowooza oba nnimba obanga mulowooza oba Bujingo muwayiriza oba mwali mulowooza nti oba nange nakolako mu kasino nze saakolako mu kasino sirabangako kwoyo omukazi nantaba kubanga bulijjo waliwo omuntu omu yagamba naye oyo omwana ng'alemedde ku Judisi babiri bannange tabanga yakwana Judisi n'agaana ne bannange bantu mwe namwe muli bazibu Judisi maama wange era omuntu eyakiŋŋamba ojja kunneetondera nze Judisi ebyo eby'obufumbo bye si bye ndiko nze tebyannuma ne waddamu n'afumbirwa ne wafumbirwa omulundi omulala yamanyi nze nali ku constitution era n'olwaliro nkyamubanja kwetondera constitution kwetondera bannayuganda si bya bufumbo bannange nagenda n'ensobya n'enfumbirwa ebyo agenda byenenyeze Katonda we tebitukwatako bw'aba yagala afumbirwe bw'aba yagala byonna byayagala byonna abikole ffe tuli ku constitution okitegedde kati wamawulira Nabujingo nenjogera nengamba bannange tufa bannange yompuku y'abanyazi nga mulowooza nsaaga teri kyansanyusizza nga SFC kukkiriza nti oyo musirikale waffe mbu mukadde wa kkanisa wamme yeekolera yeyeetaaga bakole bannange sebo yeekolera yamaze dda sebo besuuti yenna wali mbuwa masirikawo naye yeekolera mbuwa matokaaba kati kambabuulire awe wa Bujingo mpuku y'abanyazi olaba ogwo ogusajja ogwo gumutebya ogwo gumbega gwa gavumenti gukola mu media department ya SFC ogwo gumutebya kati waliwo omulala gwe bamuwadde bamuyita John oyo John bamujje ono abadde akwasaganya ebintu ebife wa Sserwadda ono abadde akwataganya wa Sserwadda ne wa Daddy Tom oyo bw'oba osabira wa Tom ngamba nti oyo omusajja tomumanyi tomulabangako oyo obanga osabira wa Sserwadda obe wa Tom ali ku ddala lya kapiteeni yabadde akwasaganye wa Sserwadda ne wa Tom ndudde nga mbagamba ekintu ekiri wa Bujingo awo eyo mpuku y'abanyazi wali obubbi wali ddiiru kati njagala nkubuuze kisoboka kitya okubanga baakubye pasita n'asimattuka naye ttiimu emuli okumpi ogirabye Balamu buli lw'owulira Balamu Bayibuli egamba bweti nyinza ogenda ne mu kigambo kya Katonda nga sinabatuuka kgendayo Yesu yayingira mu yeekaalu nga mulimu abavungisa feeza nga mulimu bammanechenja mu yeekaalu awo wetugenda okusoma leero nasomesaawoko episodes nga zizo nasomesaawo mu Gwokuna awo bammanechenja badirazi be bali okugira tetunulabayo ku bishop tetunulabayo ku Ssaabasumba tetunulabayo ku sheik tetunulabayo ku muntu tetunulabayo ku bantu Bujingo ali ki SFC ye buli we batemula omuntu emundu eziba zitemudde za SFC kyova olaba ne ripooti tezivaayo SFC ye yatemula Kaweesi emundu ezitemudde abasiraamu zonna za SFC kuba ezaabwe za njawulo bosi ba AK47 tebakulimba emundu zaabwe
zezizze zitemula abantu buli awali ettemu mundu za SFC genda obuze Katumba Wamala ate Katumba Wamala bannange Museveni agenda kuta Katumba Wamala ne Rweru Katumba Wamala ne Rweru bwe muba temusobola kwerwanako mudduke mu ggwanga eryo kuba ffe tukyabeetaaga tetwagala tukabya maziga. I repeat, Katumba Wamala ne Rweru mufulume eggwanga eryo mutabani wa Museveni agenda batta ne bannanga ani alina ennamba y'Erweru n'eya Katumba Wamala agimpe kubanga abasajja oba baagala nsooke mbakuba empimu matu. Katumba Wamala ne Rweru kansirike. Katumba Wamala omwaka oguweddeawo mu mwezi gubadde nga gwakomeka abasajja abo tebakulondoola n'obabuulirako mu bitundu by'ennabbingaawo wababuulirako mu bitundu by'ennabbingo oba n'opaakinga ku petrol station oba n'okola ki ne bayitawo ne bagira n'owona bwemba nnimba nga tekyakutuukako byonna bye nkugamba nkulimba teekawo abiri. Kansirike kati bagenda kukuba Pentagon eyo nvuddeyo wamma ani kananira ndi nvuddeyo ndi nkomyewo wano. Bakugambye omusajja abadde wa SFC obulimba bagambye mbw abadde yakamalawo simanyi emyezi 9 oyo omusajja ngugulanye naye kuva 2022 oyo omusajja oyo Richard oyo tugugulanye naye ne bugingo kuva 2022 nga njogera oyo omusajja oyo Richard wabula baalimbye mbw emyezi 9 gitya. Waliwo n'abalala bangi nnyo bwe bali awo bonna nabannyonnyola bonna buli omu n'embalaga n'ebifaananyi byabwe olunaku lwe nabaleetera abaana an arm of God is army abasula mu ttooyi abakwaya ya bugingo abasula mu ttooyi ebiseera ebyo bwe banoonyeza Maama Ebeni Mukama n'ensoma ekyawandiikibwa nga Mukama agamba Yusufu ddusa omukazi n'omwana batwala e Misiri. Mulikomawo nga Falaawo nga Herode afudde. Abatasoma Bayibuli bannange nze mbasaasidde oba mwe mubeerawo mutya. Kakati omuntu abadde wa SFC simanyi abadde bodyguard abadde dereva abadde muweereza abadde ki naye buli ttemu lyonna erikolebwa mu nsi Uganda libaddemu ba SFC. Kati ogamba otya nti bugingo tali mu ttemu eriri mu ggwanga Uganda? Era oyo omusajja abadde ki ku byonna abadde ki? Kiki ekigatta bugingo ne SFC? Bugingo mutubuulira mutya mbu Katonda ajja tukuuma nga weetooloddwa mmundu Katonda atakukuuma atukuuma atya? Kiki ekibaleetera okwekuuma n'emmundu? Kati bugingo yawulidde ng'ali humiliated n'awulira nti naye alinga abantu abalala kisobola omutuukako. Kati agezaako okulaga nga bwe yawulidde eddoboozi lya Katonda awo ne limugamba kakati siba kakati simbula kati tunulako ekyengulu tunulako ekyemmanga. Kati ani agambye yeekolera agambye ntegedde lwaki ono omusajja bamuyita Ssenkubuge siyaasa. Bamuyita Ssenkubuge siyaasa. Wano mwakwata Nakwedde nga bamaze omukuba mukazi wattu asibye oluba ne mukwata pressa ne mujjiza side eno eya Nakwedde nomugamba NUP erimba wololololo Nakwedde ne bambi ng'ali mu bulumi. Kakati kituuse ku bugingo tugambe yayulisa omukono kuliko akapulasita kamulinga aka gravity ate akati tekaliiko ate akati tijja mbu omugongo bagunyuziza gwonna essasi lyaguyiseemu. Abasawo baganye okubikako kubanga bw'obika ku kiwundu ky'essasi ofa kofe kale ate bamuwahaaga mu mugongo.
ate mu kiwundu mutuwe saati Bugingo giyabaddemu mutuwe naye mube nange muwaliwo ebintu byentunudde kwakuba sibaddeewo ku internet nyina ebintu byentunula wano nabagamba okubeera n'afande Katongole n'okula naye waliwo ebintu byolaba nga bw'omaliriza n'omalako emyaka gyo18 ng'olina afande Katongole olina kuweebwa diguli Makerere University balina kutikira mwatufulumiza ebifaananyi ng'emmotoka ya Bugingo bamaze okugigiramu scene of crime oba ku crime scene nga basibyewo akaguwa yagituusiza Mulago n'agikomyawo oba poliisi yamaze okusiba akaguwa ate nemugamba gijjeewo otwale omulwadde Mulago oba ekifaananyi ekyafulumye tekyabadde kya mmotoka ya Bugingo naye mmwe bannange mmwe mbabuulira ebintu bino Bugingo wayagadde otulaga mbuno oli Spiderman wandikiriza ekyakutuuseeko ne bajja ne bapima ne tunoonyereza ne tuzuula yakukubye ekisooka naawe okiwulira nti abantu bo bennyini baakuliddemu olukwe ekyo Bugingo kati okimanyi ne bw'onooyagala okukizeewo walala kubanga mwagala okukiwunzikira mu mutabani wa George William Center mu mbuno mumukoleko ekintu bannange Banyarwanda mwomanyi musinikasinika mwagala okutumanyiiza okufa okwo okutemulwa mbu kuli nnomo ffe mu Buganda tetukimanyiiko mu Buganda ffe okutemula tetukumanyi era temujja kutulowoozesa mbuno okutemula kuli nnomo never mukole byonna bye mukola naye nga mukimanyi Museveni oba otemula akabinja ku katemula okamaleyo Museveni ogenda kutemula Katikkiro Mayiga si byangu n'akamu oweereza Mwami Museveni ng'okimanyi bulungi gy'otambulira mu kufa abaweereza Museveni olwaleero ge bakaaba ge bakomba abakimanyi nti bagenda kufa bakimanyi n'abatakimanyi tebannakitegeera naye ng'ate balabira ku biriwo balabira ku bizze bituuka ku bannaabwe bw'oba mugezi oyigamu bw'oba musiru osigala ogenda mu maaso tuwulidde mu kuziika eyabadde duleva wa Pastor Bugingo mu sipiiki ya Bugingo yennyini mu kwogera kwagambye nti ekyo kimala okukakasa nti okufa kwa buli omu teweeyibaala oyinza okuba otambula abazigu ne bakulumbagana kuba naye abamulumbye nti yabadde tabamanyiiko ng'olwo bateekateeka bannayuganda nti singa mukiraba nga kituuse ku pulezidenti wammwe mukitegeere nti si gavumenti wabula abazigu mwe bali mu ggwanga Uganda byonna bye mukola mwagala okubikola naye bannayuganda tetuli basiru tutegeera bulungi babagambye nti oba mwetemula mwetemule mwe n'akabinja kammwe naye temusaagira ku maanyi ga bannayuganda Frank Gashumba mu kwogera kwe yategeezezza nti abatemu bagenda kukola ekisoboka gavumenti eveeyo ebanoonyereza akabinja kaabwe kakwate kubanga batemudde Bugingo nga bamulanga kuwagira NRM nga mu buli ngeri kyategeeza nti abatemudde Bugingo babadde ku ludda oluvuganya gavumenti ebyo byonna babikola babikkirira mukama waabwe abikola naye beerabidde nti gwe babikkirira olwaleero yadde atemula nfanfeewe bwe balya naye mu kimu kati Frank Gashumba weebuuze nti gwani gwe batasobola kunona bangi mukuuta akadingiri ne mubikkirira mukama wammwe mwerabidde nti kyakola bannammwe nammwe ajja Museveni oba otemula akabinja ku katemula okamaleyo Museveni ogenda kutemula Katikkiro Mayiga naye bwe kiba kyetaagisa kutemula Mayiga Buganda esituke Museveni temula Mayiga kamala ogenda mu mawulire amawulire g'eggulo go nze neebuuza emmotoka ya Bugingo poliisi yagisanzeewo nesibawo akaguwa nga weeri neemala neemugamba atwale omulwadde oba yakomyewo ne bagisiba akaguwa
ye lirudda wanga terabika ebyo byonna Bugingo omanyi ekyo bimukoza awulira nga ali humiliated yabadde amanyi ali mu ggulu yabadde amanyi ali untouchable yabadde amanyi naye omusajja yansirike Bugingo tebakkubye katugende n'ekyo kuba buli kimu kyonna wakyonoonye njagala bannange wamma tuwulire eggulire lino njagala muwulire amawulire gano gaabadde gaggulo Sandra Nakiwola katandike ne poliisi nga bwekyanoonyereza okulaba ng'enzuula abaseddekizi abatannategeerekeka abalumbye omusumba w'abalokole Aloysius Bugingo ne batta omukuumi we Richard Muhumuza e Namuŋŋoona mu ggombolola y'e Lubaga. Bugingo ategeezezza nga ekyamutuuseeko bwe kitali kipya. Omusasi waffe Ali Mivule yalondodde ensonga eno. Kusaba nga 3 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero amawulire gatandise okuyitingana ng'omusumba House of Prayer Ministries Aloysius Bugingo bwe yabadde akubiddwa amasasi e Namuŋŋoona. Oluvannyuma kyazuuse nti Pastor Bugingo yabadde asimattuse abaseddekezi wabula dereeva we Richard Muhumuza teyalutonze. Musooke mundeko anu yagamba mbuno nze nzirako senga obadde tokinjagalizza sandi kikwagalizza kati gwaddako naye gwe omumanyi bulungi gwe nze nzirako senga obadde tokinjagalizza sandi kikwagalizza nze okufa kwa neepimamu nga ndi wa ssaawa 0 nga sinalinnya ku nsi 4 days ne ku nsesema don't joke nze nzirako bakulimba ngezaako gw'olinyumiza banno. Bino byabadde Namuŋŋoona zone 2 mu sitenseni ya Bwalakata mu ggombolola y'e Lubaga era tukitegedde nti abatemu bano baasindiridde amasasi emmotoka ya Pastor Bugingo mwe yabadde atambulira. Kitegeerekese nti Pastor Bugingo Katonda yamubisseeko akasubi n'asimattuka nti era yagezezzaako okuddusa omukuumi we Richard Muhumuza mu ddwaliro e Mulago wabula n'afa nga baakatuuka. Okuba nti nno yeeyongera mu maaso n'okuvuga emmotoka eno mpaka mu ddwaliro ndowooza oluvannyuma lw'okukizuula nti yabadde atambudde naye yabadde amaze okufuna ebisago okuva eri amasasi gano ge baabasindikiridde. Olwabadde okutuuka mu ddwaliro bamutegeezezza nti munne yabadde amaze okufa era nga yategese nti yabadde mukuumi we. We twatuukidde mu kifo kino ng'ab'ebyokwerinda bamaze okukisalako. Mu kifo kino tusanze abakugu ba poliisi baataddewo dde obupande obw'enjawulo okulamba n'okwawula obujulizi kwe bagenda okutandikira okunoonyereza. Okuggyako ebookera ebyuma wokka, ekifo kino tewali kamera ndala oba oliawo ezandiyambyeko okulaga ebyabaddewo. Poliisi era yayongedde okumulisa ekifo kyonna okwongera okuŋŋaanya obujulizi. Omuvubuka yabadde akolera ku mudaala gwa Chapati guno James Kitipa yatwaliddwa ab'ebyokwerinda okuyambako okunoonyereza. Bukedde tuzzeeyo wabadde obulumbaganyi buno era tusanze poliisi ekyagumbye mu kifo kino nga ne Kitipa yayimbuddwa. Wano mu Namuŋŋoona kubanga naffe twasuzeeyo eri naffe ku Old Kampala batututte abakola wano ku Chapati. Ebyo mwe babasibye batututte naffe kutukya good statement twavudde essaawa 11:30 na ssaawa zino sinakwebaka. Ekkubo wabadde obulumbaganyi buno era tusanze likyali liggale ng'embeera eno ereeseewo akalippagano k'ebidduka. Abasinga ku bantu mu kitundu kino beremye okwogerako naffe ku byabaddewo okuggyako neyeevuddemu. Kati bali badde mu maaso g'emmotoka naye ng'edduka n'empisa ng'eveeri waggulu eya pasita yampisiza natuusa okugala ki kwe kulaba olw'ogwengenda kubyanza. Namuŋŋoona yonna tukyalimu bayogera Luganda. Abaganda bonna baggwamu mu Namuŋŋoona.
owaboda omulala najja nayimirira babadde ababoda basatu emabega naye nga teri motoka evaayowa saidi ze waggulu waboda nayimirira nange nenyimirira naku abasajja ne bagamba bana badde basize pasita waffe ne batandisa nteno pegoni ya pasita wabula poliisi ekyafunye okukaluubizibwa mu kunoonyereza kwayo oluvannyuma lw'abantu abasooseewo okusattirira ekifo kyonna ne bataataaganya obujulizi. Twazeeyo n'awabadde obulumbaganyi buno okulaba nti no tukuŋŋaanyako obujulizi. Ekyomusombi abatuuze babadde bamaze okwonoonawo nga twasobodde okufunayo ebisusonkole bibiri ng'ate nabyo ebiseera ebisinga abantu abasinga babadde bamaze okubikwatirira. So okunoonyereza kukyagenda mu maaso okusinziira okusaba abantu okusigala nga bagendereza nnyo abeere obuzibu beewalewo bategeeze babyakwerinda kisobole okuba nti netubaawo embeera gituyamba okumalawo. Tugezezzaako okunoonya emmotoka ya Pasita Bugingo mweyabadde wabula kaweefube ewaffe agudde butaka. Oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano bangi naddala emikwano n'eŋŋanda bakedde mu maka ga Bugingo e Namayumba mu ekkanisa ya emmotoka ya Bugingo eriwa ebifaananyi biraga bagisibiddemu ate bannamawulire tebagirabako ebifaananyi ebifuluma weeri ate neetwala omulwadde neekomawo oba be bamaze yo ne bagita ne bagigamba genda